Mbalamusiza nnyo ne mbebaza emirimu gye mukola n'ensaasira abo abalina obuzibu mutuuseeko nduuse buyimuseemu. Akaseera kabaddewo nga tetuwuliziganya nnyo naye kati tukomyewo n'amaanyi. Ebimu ku bituukiddwako mu myaka gino 3 ekitongole kya Kabaka ekya Buganda Land Board y'ensonga y'amateeka. Bannaffe bangi babadde babeera ku bibanja byabwe naye nga tebamanyi mateeka ate ne gavumenti yasuubiza nti ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka bw'eyisibwa bajja genda basomesa abantu bagitegeere naye gavumenti bali tekitadde nnyo mu nkola naye bannamateeka aba Buganda Land Board bagezezzaako nnyo. Tuwozezza emisango egy'Obwakabaka n'egy'omuntu n'abantu ssekinnoomu. Kuba tulina ekiwayi ekikwata ku mateeka agaabo abatali ku ttaka lya Kabaka. Okugeza oyinza okuba olina ekizibu mu ntambuza y'ebiwandiiko byo, okugeza okufuna letters of administration, oba olina omusango gw'olina nga gwa ttaka, oba gwonna n'ojja mu Buganda Land Board. Ekiwayi ekyo mwekire ky'abannamateeka abakola ku ttaka eri obwannannyini oba ettali lya Bwakabaka. Tusobodde okukoza emisango egy'ekitongole nga tununula ettaka lya Kabaka. Abasaatuusi bangi baali basaatuukira oluusi mu bifo ebitasengebwamu, kugeza ng'embuga ez'enjawulo. Abantu bangi baafuna ebyapa ebya freehold ku ttaka ly'Obwakabaka ate ekimenya amateeka. Lwaki ekiwayi kyaffe eky'amateeka mu myaka gino 3 kigezezzaako nnyo okununula ettaka lya Kabaka eryatwalibwa n'eryo eribadde lyagala okutwalibwa. Misango gikyali mingi kubanga okusazaamu ekyapa si kyangu. Abasinga abantu ba Kabaka tutuula eyo tugamba lwaki ekyo ekyapa tekisazibwamu. Ekyo ne ba process ng'erina kuyita mu kkooti, enjuyi zonna ne ziwulirwa. Olwo omulamuzi n'asalawo ekyenkomeredde okulagira gwakyava kwava n'alagira registra okusobola okulaba nti ekyapa ekiba ekituufu kisigalawo, ekikyamu ne kisazibwamu. Mwebale tulaba mujje tubatuuseeko obuweereza mu kitongole kya Buganda Land Board ekimaze emyaka 3.